Owai lutalo lwa kwambala. Yes, lutalo luli mu kwambala ku Kenzo ne Dr. Hamza Sebunya ani asimba okuba nti ayambala n'okunyumirwa short. Who looks better in short pants? Ku Hamza ne Sebunya ani alabika obulungi nga yambadde short. Batandise okugamba nti ennaku zino badokita batandise kwambala nga bayimbi era nga minzaani etandise okuba nti epima. Jjukira twavuira ku birthday, tuli mu birthday holiday still. Birthday bash, birthday holiday ya Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula, naye ng'ate abantu bagenda mu maaso n'okuba nti batandika okupima ebintu bya Hamza byakola ku gatana Kenzo byakolera nga Rema okuva mu bifaananyi, entambula, endabika, time n'ebisigaddewo, era nga mizaani egenda mu maaso n'okuba nti epimwa mpola mpola. Olunaku lwa leero batandise okuba nti tugeraageranya Rema, Hamza, Wagwa Ndede, ani alabika obulungi nga yambadde kino, ani akoledde birthday party y'ettabu, ani alina omukwano gw'enjawulo, yani asinga okulabika obulungi ye Bato kati Hamza ne Kenzo gye balimu mpola mpola. Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Richiboy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otukkiririzaamu, webale kuba nti osalawo weerekereza ebintu ebirala n'ogamba ndina kutambula ne muganda wange amanyikiddwa nga Ntambi Kimso. Bless you, bless my brother, nkwagala nnyo. Nzikiriza olunaku lwa leero nsobodde okuba nti nkutwala mu maaso nga nkutuusa akamulira g'enjawulo, wabula ngenda kusaba gwe muntu wange yakatweyungako family erina okuba nti egejja ng'oli part of it. Fenna tukulire wamu subscribing atanaba kuba nti subscribing nawe omupya omukadde nkubuuzizaako webala kutambula nange olunaku lwaleero munzikirize ekiri Uganda kisa kinegulamu especially ku social media. Kenzo yavaayo nayambala shoti ze zedda bambi nanyumira ddala bulungi nnyo ddala, era ng'oyinza okugamba nti Kenzo amagulu ge gali ku alaali nga bwolaba ga Star Boss Big Eye ebyaddala nga tutadde wali politics otunulira ku Kenzo okugulu kwe kutukula, bw'okutunuulira baaba gayanyirira okufa obufi, naye ate Star Boss Big Eye amagulu ge muganda wange ate gattabo alinga abazungu. Now recently nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya alinnya ennyonyi ali Dubai okuli family ye kwogata Rema Namakula n'omwana amanyikiddwa nga Amao Musuuza ne mukwano gwa Rema ennaku zinakola nga maidi wa Rema ne Hamza amanyikiddwa nga Ivan Namulondo basobola okuba nti bagenda e Dubai era nga bali mu kunyumirwa bulamu. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya yagenze mu maaso n'okuba nti awujjalamu engeri gye bali nti bali mu ddongo n'ateekamu short. Wano nno yabadde asaza akalevu ng'oyinza ogamba Chris Brown, n'ateeka kakofiira akalungi n'akuba ka short n'akasaati mpola mpola kabaddemu obukubo bwa red oba white n'obusigaddewo. Wano nno twagenze mu maaso n'okulaba mpola mpola nakuba yes n'ateekako n'enkofiira ya Museveni eya saaka eyo olwo ebimu nga yagyeko ebimu nga ataddeko mpola mpola, era nga yagenze mu maaso n'okuba nti anywegera Rema Namakula ng'amukuta squeeze bulungi mpola mpola bw'amukuba bupeke ne bukiisi. Ebifaananyi bino byasobodde okuba nti bitambula ku social media mpola mpola. Bannayuganda tebakomye kuba nti bakkiriza ebifaananyi ebyo kutambula byokka, batandise okuba nti bateekawo science omulala, era nga bwomanyi technology bagenze mu maaso n'okuba nti akula bagenze ne bakropinga akafaananyi ka Kenzo nga yambadde short eya blue ne t-shirt ya blue ng'akubye akakalu exactly yes ng'akubye akakalu n'akakofiira akubye ka short anyiridde ne bakropinga ne Hamza mpola mpola ne babigatta. Kati tubuuze ekibuuzo ku babiri ani asinga okuba nti anyumira short, Rema's husband oba Rema's ex-boyfriend? Ekibuuzo kiri nti ku Hamza ne Kenzo ani asinga okuba nti anyumira short? Ngenda kusaba oleka opinion ye mu comment section yawo otubulire ku Kenzo ne Hamza ani wa tabu ani wa kabi, ye lwaki mizaani zisandise okuba nti zipimwa wakati wa Kenzo Hamza mpola mpola. Ye omukyala kikyali kyogerako mpola mpola tujja kuba nti tukuleeta mu next episode kugambya amanya ndoboozi wa Ntambi Kimso Richiboy Maxudi Junior. Webala kuba nti otambula nange kankome mu next episode olwo tusobola kuba nti tukutuusaako ebintu birala bingi nnyo. Webala nnyo, webalire ddala. Bye bye.